mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire omutwalo ogwo ogukozesa otya ng'oyagala gubeere nga gukutaasaako ebintu ebyo ebikumazeeko emirembe, ng'oyagala omutwalo ogwo gutwale ebisiraani byo, gutwale olutwe, obutaagalibwa, obutaweebwa. Ogenda kubeera ng'okozesa omutwalo ogwo, gujja kuba gubitwala bulungi nnyo. Njagadde mbeere nga mpannyonnyola enkozesa y'omutwalo ogwo ng'oyagala gukuyambe ku bintu ebyo ebikumazeeko emirembe. Okusookera ddala nkusaba osooka ofune eddagala. Eddagala eryambulula liba liwerako, funa ebikola eby'enjawulo. Bw'omala obbifuna bulungi, teeka eddagala eryo mu bbaafu, liyenge bulungi. Bw'omala oddiyenga, funa n'omutwalo. Omutwalo ogwo nawo guba gufuuse eddagala akadde ako. Funa omutwalo ogwo bulungi, kwata eddagala lino ly'oyenze litwale w'ogenda okunaabira. Olina kunaabira bweru, ate era olina kunaabira owatera okuyita abantu, owayita abantu abajja okulaba ssente ezo babeere nga bazironda, babeere nga bazitwala. Oyo anaaba alonze ssente ezo aba agendagenda n'ebintu byo byonna ebibadde bikumazeeko emirembe, ajja kuba agenda nabyo bulungi nnyo. Funa w'onaabira nga waliwo engeri y'akakubo, oba oyinza okuba nga waka wammwe naye nga wayitawo abantu, osobola okunaabira bulungi nnyo ebweru. Era eddagala lino olina ddinaaba kiro, gw'ofuna obudde obw'ekiro n'olaba nti kati abantu bakendedde, n'obeera ng'oteeka eddagala eryo w'ogenda okunaabira. Bw'oteekawo eddagala bulungi nnyo, nkusaba okwate omutwalo ogwo nga bw'ogulaba. Gukwate guteeke wansi, gulinnyeko amagulu 2. Omutwalo gulinnyeko amagulu 2. Omala ogulinnyako, beera nga weeyira eddagala eryo ng'olinnye ku mutwalo ogwo. Beera nga weeyira eddagala, beera ng'onaaba eddagala eryo eryambulula, erikwambululako ebyo eby'enjawulo. Kati wano mu kubeera ng'onaaba, oba oteekeddwa okulaamiriza, kisinzira ddagala ly'otaddemu. Mukitegeera, oba olina okwogera nga weegobako ebyo ebikumazeeko emirembe ng'obyegobako. Kati bw'oba olaamiriza n'omutwalo guno olina okwogerako. Ogwogerako otya? Wano we wasingira ddala obukulu, ky'oba olaba ti njagadde mbeere nga mbannyonnyola n'okubalaga ngubalage. Omutwalo guno bw'oba ogulinnyeeko ng'oweeyira eddagala eryo nga bw'onaaba, beera ng'oyogera okugeza. Osobola okugamba singa muba mulimu akambula oba n'amazzi ga mukoka, osobola okugamba nti kano kambula kanyambululeko olutwe, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko obutaweebwa, kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Omutwalo gubitwale, anaagulonda agende nabyo. Kitegedde? Era oddemu ogambe nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebisiraani, gankokooleko obutaagalibwa, gankokooleko obutaweebwa, gankokooleko olutwe, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi. Omutwalo gubitwale, anaagulonda agende nabyo. Bw'otyo bw'olina okwogera, bw'olina okulaamiriza ku mutwalo guno, gujja kuba gukuyambira ddala. Kati omuntu ono abeera azironze, abeera agenda nabyo, ebyo bibadde bikumazeeko emirembe. Omutwalo mulungi nnyo mu ssente ezo z'oba oyagala okweyambululirako. Beera nga weeyambululira ku mutwalo ogwo, yenna anaagulonda ajja kuba agenda bugenzi n'ebyo ebibadde bikumazeeko emirembe. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.